bakubye omwana ne bamujja mama ne gaagulu gonna. SFC yaze ne picking up box. SFC tesobola kukola kintu nga tekirina order from above. Amaanyi ge bantaddeko aba SFC gabadde g'amaanyi nnyo tebagatadde mu division endala yonna, bagatadde ku nze. Gomanyi SFC okukwata box 41 Kenzo olunaku lwange yasooka okujja mu maaso gange n'agamba ati nga teyalina ssuubi mu bulamu bwe nga leso oluyimbale ku siddi sobola kuwishinga nze kugwa nga nze omu ku bantu eyamuwanirira okubeera kyali. Wendaba Wizo ng'agamba nti aseka nga waliwo obulamu bw'abantu abafunye obuzibu ku lwange. Ti Wizo wasobola okukwatira vidiyo waati n'ajja tunuzaamu n'ayogera ebigambo muwalange bye saagala awulire. Mulimu abantu abamu nga Katonda akuwadde ebbeetu n'akugamba nti nakuggyeko feva. Wizo tasobola kutereera paka nga amazima gavuddeyo aga radio. Katonda akugamba nti munnange tukyali nange sikyali naawe. No insistinga mukwongera okuinsistinga gy'okomu okukosa obulamu bw'abantu obulala ate obulamu bw'abantu obulala obukostinga nga buli muno okuyiwa omusaayi guddira ntumbwe zo. Muzeeyi Mawa emyaka gy'ayina nsaba nnyo Katonda aginyambe enneme gituukako nga nkola kyakola. Era nebaza Katonda nti mu myaka gy'ayina nsaba nnyo Katonda nyambe inspiringa abantu dano bakola ki. Muzeeyi Mawa mukulu ne byalabyeko bingi nnyo tusinga. Kituufu. N'amagezi ge gandibadde maawufu nnyo nga talowooza nga nsuwa. Sijja kera omakya kusaba Muzeeyi Mawa omutwalo naye yali agunsabyeko ne ngumuwa mu lofiti nze gwagamba yali ng'okusatu otegeera ne muyamba ku one day one time. Naye muŋŋambire kino abasajja tebagaya basajja bannaabwe. Tate Muzeeyi Mawa nabadde nfunako time ne ntambulako naye n'amanya ni Jacob gwayogerako eyayinza okuba nga ndaba nga loza tuli mu levels ezimu naye asinga obukulu. Naye ndi musanyufu nnyo kubanga ndi taata wange anjogeddeko Muzeeyi Mawa. Obukadde magezi nga ne mbuto wali ogayina. Muzeeyi Mawa nsaba nnyo Katonda akuyambe mu baana bo baleme kusikira magezi go. Babuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe tuli Bunnamwaya division ne DJ Jacob omutuuze chairman waayo ebyatambudde bulungi okusinziira yabadde alidde mu byaddala naye we byatuuse tebikyaliko byaddala bya mwana waani obusimu okubawa okomawa okumanya abantu byonna mbireese kyekyabaddewo. Abantu abamu amanyo tegaliimu amagulu mamenyefu abamu bali ku bitanda babawanise emikono tekuli kwegamba oba kati eno gye bayita batya bayita chain of command. Chain of command yabaddewo. Soko buuze ku bantu kyeya balamusiza ku banyawo ne basoboka nsumenti muli bulungi nnyo. Obulamu bulugenda butya wafu obulamu buli stede mpola mpola yamaani twongera okusaasira Kasuku. Kasuku bamutwongera okusaasira kitalo nnyo okufiirwako omuntu gwe wadde osinga okwagala jjajjaawe eyakkuza mu buli kimu ng'akuweereddewo naye kasita si kirungi ekiro nti yamuwa essanyu yatikkirwa n'agera ku mukolo gwe kikyalo kiyinza okuwa omuzadde akuteereddeko obudde bungi so omwoyo gwe jjajja guwumule mirembe kuba tetumanya byankya tusobola okuva eyo nga Kasuku bwe yanziikirako muganda wange kati awo ebbanja weeriri nina ebbanja gyali simuziikirangako wadde n'omuntu wadde n'omu nze yanziikirako muganda wange gwe nali nzirako wali bayita Kayaga nakwatira tatanga omuto amataayi ng'aganya omugulira ekkeesi nti si mwana we alina Kasuku oyo nemmese n'omugenzi mmese. Tutandikire ku ezo ensonga za muganda waffe Kasuku okuviirwako omuntu gwabadde buli kamwa gwayogerako gwakola ki example gwawerako omuntu tukitwale jeno omuntu ng'afiiriddwako omuntu gwabadde amanyi mbu ye munnange ennyo ayitamu buzibu ki okubeera nga eringa. Buli muntu alina engeri gya pasivingamu okufa era tebakulima nti waliwo omuntu asobola okunyonyera okufa paka nga okufa kutonye mu nnyumba ye kubanga akuzze gy'ali. Okumanya obuzito bw'omuntu mulamu bw'omuntu osobola butegeera. Kati nze wenfa wano omuntu ayinza okutegeera obulumi bwange nga nvudde mu nsi ayinza okuba muwala wange n'emikono gyange mitono ennyo egiri okusinga muwalawo naye muwala wange asobola okutegeera nti daddi kati agenze kati nfuuse mukyala agenda okutoba buli kimu kitegeera. So tusobola kutegeera engeri mulimu omuntu afanaga oyo tumuwonye gye bali tumuwonye bannaye omusajja oyo omukazi oyo
jajja oyo bannange abadde tasalibwako musalo ng'ogenda ewuwe akulengera eri n'akuvuma oyitumuunyi ne mbaamu oli afa abantu bonna ne bakungubana gamba naye musajja abadde n'ekisa oyo omukazi oyo abadde n'ekisa oyo omukazi abadde ayamba omukazi abadde ayaniriza buli muntu yena ng'amwogerako bulungi ne mbaamu oli afa ne bajaguza n'okujaguza wabwe abantu abaligamba tulinda oyo waalifa so okufa buli muntu alina engeri gyakupasivingamu era ngeri gyakuwuliramu tosobola kutegeera ngeri omuntu gyagrivingamu because buli muntu alina engrivinga ye engeri gyagrivingamu ng'omuntu afiiriddwe omuntu kati nze nyinza okugamba nti kutatange saakaba maziga ne waliwo kansala neyafa nenkaaba kansala yali mirembe wabiyinja yafa yakira kumakya neyetwala mu ddwaliro ensambya bagenda omukebe nagamba ate gwe oli bubi nnyo oba butajja leero badde toona ne bamuteeka ogamba ate yavaayo omanya okuvuga yali avuga pikipiki ye munamawulire nevuga bulungi neyeetwala nebamugamba ate gwe oli bubi nnyo toba kujja kati obadde toona ate yavaayo yayitawo buyisi zezo entuuko mashallah ziba ntuuko zo naye wali obaddeko n'omuntu aviiriddwako omuntu w'oku lusegere biki bye yayitamu mentally kiriba kitya tolaba wizo mentally wizo ali unstable gift of kado nkwata nti ku bantu abamanyifu gift of kado yafiirwako munne kabe nga abantu balongo nga badde baagalana kabe nga mukazi we abadde omwagalanyo kabe nga omwana we badde connected nnyo n'afa tosigala kyekimu kati nze god forbid nemala nfa muwala nge tasigala kyekimu nina waafa sisigala kyekimu kyova nti nsabira nnyo neme kutuna mu ntaana ya mwana nze nsaba ye atume mu yange osiga because kisinza engeri omuntu gy'abadde amininga ekyamaanyi gy'oli kati kasuko embeera za jjajjaawo obadde ozimanyi kyabadde ategeeza mu bulamu bwe jjajja avuddewo jjajja abadde amininga kintu kyamaanyi nnyo mu bulamu bwe because abadde akitinga ebintu bibiri maama ne taata mu bulamu bwe nti abaddewo mu bulungi ne mu bubi mu nnaku mu ssanyu abaddewo nkasukuta n'afuna mulimu ng'akyeyiya ku red paper abaddewo nkasuku ali kumu kati asoma journalism abaddewo nkasuku bamutikidde so memory zaabwe z'amaanyi nnyo ebigambo byamugambye mu matuuge ebikola nga maama ebijjanjaba maama we yandibadde ajjanjaba ebigambo byamugamba mu matuuge ebikola nga taata we yandibadde amujjanjaba binene so mukama katonda amuwummuze mirembe ffenna lekkubo just jjajja atusoose busoosi tomanya enkya enyinza okubeera nze oba ggwe enkya mu ddakiika ze twakugerera wano ziyinza okuba nga ddakiika nga 12 mulimu abantu abasukka mu 10 abafudde there is a reason why katonda ffe atukumingidde nga tukyali balamu the best way if you have a gift of life enjoy it to the fullest because tomorrow is never promised to anyone enkya teri muntu katonda yagiga nti nikyo jjajja olabirawo katonda akuwadde ekirabo ky'okuyita mu lunaku lw'enkya n'oluyitamu as long as oli mulamu have muri funa time mugayoka mu katonda bali kunteeka mu lunaku luno because people die each and every moment kya mulimu abantu abafiirwa ne zivaako yes mulimu omuntu afa n'aluzinga n'awenga for example ne bunamwaya musajja yanoonya omwana emyaka 30 nga wasaba katonda amuwe promotion asaba katonda amuwe emmotoka asaba katonda azimbe ennyumba katonda amuwa promotion n'azimba ennyumba n'amuwa omwana kyana kiba kitandise okwavulaavula kitandise okusimba ebigere kyagenda wansi wa motoka aliya n'akiyitako n'akifotula kyonna nga takirabye agenda okudda bati ng'alaba omulambo gw'omwana we guli wali tiyaddamu kubeera kikimu omukazi yamukyawa emmotoka yagikyawa ennyumba buli kimu yakikyawa yasabira omwana emyaka 30 yajja no ng'aze kufuna death certificate ng'agamba Jacob neebuuza ki katonda yankokonyaako namala natako essanyu lyange ery'obulamu bwange lyonna ate omwana yali mulenzi nemugamba Jobu mu Bayibuli Jobu katonda yamuggyako buli kimu kyalina kyonna n'akitwala naye Jobu yasigala asinza katonda omu yasigala asinza katonda omu nemuwa omusajja omulala katonda yamuwa omwana mu bukadde bwe n'atuuka ekisa n'agamba nti katonda okumanya nkwagala n'omwana nsoba omusaddaaka ku lulwo katonda alowooza nti tasobola kikola n'agenda amusaddaaka namugaa tomusaddaaka endiga yiwa okitegeera so buli muntu mulimu abantu abafa ne bagwerawo ddala
ngoli agana kikanze kanfe wachi okuyo okumuntu oyo okufa wachi nzinfamu nfamu ne nvamu bulamu mulingira muntu ngali mu bulamu bw'enseno nga sok trading obulamu bwe omuntu omulala abeerewo mwebalinga omuntu yaga nti mukulaba kwange omuntu oyo okufa wakinze kanfe yasigalewo ng'oyo gwagamba okusigalawo ng'amanyi omutima gwe gw'otamanyi nga gw'omulaba distance ng'omulaba ng'omuntu omubi naye yamumanyi nti alimu ekirungi ekisobola okutaasa emyoyo emirala gwe gy'otamanyi because people are there to judge muntu asobola okujajinga ebigambo byo ekituufu n'ajajinga ebigambo naga nti bigambo byo n'omuntu ono omuntu alina omutima omubi naye ng'ajajinga bigambo naye nga tamanyi inside part omutima gwo tagumanyi mulimu abantu abamu nga basanyukira Amini okufa nembamu banaye Amini kati sawa zina Amini abantu bagamba kale singa Amini singa akyaliwo singa Uganda eriwe yes okitegeera that is it katusabire Kasuku agume kuba tumanyi kyayitamu ffenna lyekkubo si kyangu jjajja abadde omuntu yenayena bw'abeera n'ekintu nga takijja nnyo ku lulimi kitegeeza ekyo ekintu aba akyagala nnyo kati Kasuku abadde ayagala nnyo jjajjaawe Kasuku kizibu okulaba video ya Kasuku mu wiiki nga temuliimu kigambo jjajja nawegeddeko ne jjajja nakoze wenti ne jjajja naye katumusabire agume aleme kubeera nga example ziri zomupeereddeko mbu abantu bawuguka baggwawo olina omusanga nga atambula naye nga yafa dda mu mutima ng'asobola okukola ekintu kyonna kyekisiri kweteeberezaamu omuntu n'akwata bbomu n'ayingira awantu neyebalutula ne bbomu eyo nadde afirimu gye bayita the other lamb the other lamb ebadde ekwataga ku musajja yakwata obwongo bw'abaana bw'abawala abatwala mu nsiko nga Kibwete we yakola n'akola kakaloti ke akali eyo mulimu omuntu akuyingira mu bwongo n'akusiimulamu buli kimu kyewandibadde otegeera n'akitwala so jjajja Mukama Katonda amuwummuze mirembe Kasuku Katonda akugumye nti tuluzinga ebintu bye twagala naye zonna ze banteekateeka za Katonda maybe Katonda amanyi ensonga zewaki buli kimu kyapeninga don't fight God is will good ekisa kya Katonda kakibe kibi kakibe kirungi tukirwanisanga okireka saba Allah amugumye yamani tugende Bunnamwaya division twabadde mu wo weta wo zone lwaki ogamba mbu mwabadde mu wo nze sirabangako bulijjo nali mpulira nti abantu drone zibawamba nga sibirabangako ebbanga lyobaze bali tubiranga nga sirabanga omuntu drone gwe wambi mbu ne baga wuyo bamututte yes nga sirabanga omuntu asobola police esobola okujja nekwata box zonna neziteeka mu drone netambula nazo ngambira babulabiku mu byalo ebyeyo abantu ewalala nga sirabangako nti muntu asobola okukwata akatabo n'atikinga byayagala omanyi politics magezi olina okuba nga okozesa magezi naye ku luno kyabadde kidala nti baakubye omwana ne bamugyamu amanye gaagulu gonna ngama temuzitwala box tetunazibala omusirikale wawe mu kikumbi yagambye bino byemukola bimenya amateeka bamukubye omuggo wano nga SFC yemukuba kubagamba mu byemukola bimenya amateeka muganda ekyo kyetwabadde abasajja batutte box 41 ku box meka box ziri 79 zona wobozi anamwemu bazitutte na kibuli kitegeeza batutte namba esinga obungi anamwemu bazitutte kifuba ku box 49 box 79 mwazi kubalira wano 79 mwabadde muki kalulu ninako box 38 gwezo ne box 38 wa NMTN we yandidde kweze box 38 wenalondedde zana wensula zonna box ziriwo naliddewo nga yali mbululu ekingi ennyo awulirwana ku box ezo 38 nedda ku box ya police station general gwe walondedde nabadde ne Duncan nanga yewe yalondedde teyafunye wadde akalulu Duncan we yatukidde okulonda nga drone ejjabuze kunkima buzibu ki babagamba Jacob ali mukunoonya kalulu era bazze ne mbabuuza kati mumbuulire nsula wali nondera wali nkufuna njagala ombuulire nze nkole ntyo okuva wali ngende nonda atenzire wange ne buno katikati kitwagala toddamu kufuluma beera mu nju ne bakomawo emirundi 9 nga bagala kuntwala ninga banoonya
banoonya katuwe ke baba bekwasizaako baleme gamba muno twamuwambi bagaye yabadde akola kino mu bululu era nabadde waka okuva okulonda ekwatidde paka kuggwa nga bagamba lwaki libeera waka naye tuweetalaatala muganda wange bakubye babawunsaba nga adde balina okukipiikinga DRFOM bakubye omwana ne bamukuba omusumali ne gumuyitamu ne gugguka eno mu kigere mu kigere bakubye gayi bamuyita awo Anas atunda nkoko asala nkoko n'azitunda musajja musiraamu bwanuupu nnyo ali gumite nyo bagumite bwabuze bamukubye ayayaya Anas wange ayagala nuupu ayagala enkyukakyuka ni muganda wange bamukubye mu drone kate bamutiremu drone yazze wange ne parkinga ku gate kinyumiza emboozi mukuvaawo ng'omusayi gutonya buto ninga simanyi nti abali munda mu drone beba agenti bange nagenza okunoonyezaako wenti bagamba owa mirembe bamututte kanana bamututte gundi bamututte nanoonyeza abana ngambala bako babavunaana ki okubatwala kukuuma kalulu ka nuupu kana kalulu kabadde ngaaka president waliwo gayi gwe bayita Michael manager woyo eyalidde akalulu ngalagira kwata oli mukwate nga yajja ne polling station najjawo box ne baziteeka mu drone yalidde yakadbye njagala tutereeze statement ate kati kyolina omumanya mu Uganda weeri nti kasita omuntu bamulangirira nti yalidde akalulu gwe n'owakanya otati si yakalidde gwe n'oga abbye oba omalaga mbulago aba akalidde oba atya bw'oba toli mumativu genda mu kooti era mu kooti bakansala bange banupo bonna babakubye bonna nga byalo babiridde bonna babakubye ne Senfuma kyali wange box zina yaziridde bamukubye ate ekyamukubisiza kuwagira nze kubanga yava mu NRM nadda mu nuupu n'omugamba akyogenze mu nuupu ye tiimu ye opposition kati eriko Museveni tumutwala oye bamukubisiza ekyo ate ono owagundi owattuwa oye ne box zina naye bazitutte naye batutte box ate ne yazitutte asaba naye mu kyaki bamuyita Kasaana era munoonyeeko ye bazitwala bazitutte live naye agenda mu kooti kubanga police station yabadde byalo bibiri Nfuufu ne Kikumbi bagirese ne batwala Nfuufu yadde n'abalonzi bangi zonna tebazibaza bazigatsa obuko buli muntu nebamusayiningira kali akaluksi nze bujja ngambeera bulijjo mbiwulira ninga sibirabangako nze manyi nti olina kukozesa amagezi olina okubeera mukujjukujju nkufuna naye muganda wange abasajja balesa amaanyi emmundu yabadde muno wadde wesibye kwa MP simanyi mama sikirabangako emmundu kukansala omusajja yazina ngamba kutale center we wawonye twalina kunoonya kati niwe kati okutwala tukutte ni wawonye nigamba ngabadde ayagala nnyo akalulu muganda wange eno mukansi eno yebona makati eddamu temulimu wanupu wadde n'ogwo bona ba NRM naye bamubuuza mutwe DRFOM zaabwe ze babalangidde ku tebaziina kati babalangidde kusinziira ku ki Katonda yamanyi division enamba kati yonna ya NRM mulimu wa DPOM eyakubye Senfuma kubanga wa NRM wa ku kyalo yabagambye nze Senfuma yampangudde seso abiyingiramu ebyo kumpalanya abantu nakweta mamange buzibu nze sijja kukola ki kukiriza kunangirira ne babeera kati bagata bagakola kulangirira ne balangiramu Tony atunda matooka awo ezana Tony gwe balangiriddemu wa FDC wa DP gwe balangiriddemu ng'oli aganya aganze sijja keera kumakya kubeera nampalana ku kyalo nakweta mamange buzibu wa NRM jangu tukulangire nagamba bannange nze mundaba wano nzikiriza Senfuma ampangudde sabana bakuma kalulu nadde sibyetaaga mwaka kamu kasogendamu sigena mu mpalana kuleta mamange buzibu nange kundetera buzibu ku kyalo muze mbivudde musibyagala mulangirire Senfuma katawaga Senfuma oli aganye katulangiremu wadde biri byadde kibuli teri wa nupu kulya kalulu wadde pia badde mu kyakumeka wadde pia badde mu kyakuba kyakubiri yadde mu kyakubiri nga Senfuma yasooka yakusooka wa NRM yasembi
owa enani nga bagala mu jeri abe bamweza Senfuma neba naye Senfuma sango okumanya esinzibu yatuuse uzamaze okunangira mbaga abakakubi nagamba kati nibazaako sonko nalya nibazaako sali kati mu bwongo bwange nasigaddewo nga manyi sali ayinza okukola ekisiru era kina predictinze kyabaddewo sali natandika okulekaana this is my victory mugamba sali namulayo ku TikTok nimugamba sali tugende bano ba protecting oli Robert ntuwo olumbira Robert bakuba tubalina kibakwagaza nimugamba tugende akalute kaswa kusinga bulamu bwo nagamba Jacobo ndeka Wanga asose kwekyanga kunzi. Nanga Jacobo bangambe sali musala kubiye simu wano. Simu bichi kubagera kulangire mugamba byoyogera ko propaganda. Mundeke no kundeka natwechangira ko fenna sali. Netusirika nze yasoseyo. Nibalangira mu mukyalo. Nibazaako Sonko nalya. Sali nagenda ne muga kati byadde ogamba. Byebiriwa. Ani yakubye simu. Banangirire. Yo propaganda yabadde atambula kuggwe. Ne byandiro ni badde bagamaza abikola. Ato obwamba abantu bo Jacobo wasale yabikola ninga bawamba abantu bange naye bawamba bagamba Jacobo yatutumi akaba kabadde kasa nafuda mukoseka Senfuma yakubide simaga Jacobo bansabye milioni 2 okunangirira ne mugamba Senfuma tebasobola kulangirira n'obufuute nenga yayi mitwala aga atano kanga kuwe nenga musindikira ne bagalia ne bamulangiridde ebirize baziridde nenga namugambi Senfuma aba missionary wo yakubanze nawe na buli muntu ina wanupu tibasobola kulangirira era ina kigambi agenda kubba bamubbi ate nga mugamba milioni 2 nga mugamba nyo ne kuluno utubadde mu kisanja kino yajje waka naganze nja kumfunia emitwalo aga atano bagala kununda kuba speaker ne mugamba Senfuma abana ba nupu tebasobola kulonda independent bagenda kulonda wanupu munabwe tibagenda kulonda kuba speaker nagagwe zimpe ne mugamba zizo nenze kuwa Tomanja sikubanja sijja kuteka ku executive nanga tewali tabu ninzimuwa bamu kuba akaluka speaker na akomawo wachi nteka ku executive nkwega yide ndeka na itabuli mukulu ena kuzana oko gwataita arenga amugamba erijana mama ina amuyita namuga mama ekintu asajja kujja kunteka ku executive kanake okulanga kyali wange mbadde naye yantegeera ninga kamufule vice eyo yankwete simuga Senfuma tebagenda kulangirira koye gwempa bangambye ndi kushuwa kati bagala mu court bagala bakulembere nabaga sigena mu court because court njimanyi kyekiriyo bagamba tuyambe bwekiriza bukizi tujja kwasonda sene mugamba omusango fena guwangula tulina kubanga tulina milioni 20 bwe tuyambe buyambe okirize ntutugera mu court nibaga tebali tabu kale kanzikirize nimbagamba kintu temwina kimugera kujjayo gwe twali redde gena mu court nze sagala gena mu court niba kyali bagala gena mu court right nga tuvude kubachalibu lwaki gwe tuyagala gena mu court ngoma because manyi ate omanyi ekituufu mbu bakubye bubbi manyi tirabayo SFC yaze ne picking up box SFC tesobola kukola kintu nga tekirina order from above kituufu era order from above yeronda aba judges abali ki waggulu tekisoboka kujjayo musango gwa byabufuzi mu court nkubuulira kati yali agujjayo okujja wali abagijjayo naye nga bagijjayo abo era sitiyogera okwetegereza waki bagijjayo nga waliwo the hidden agenda nkufuna nkubuulira naye nabagande tewali tabu tugende nze ndi wiringi nja tujja kgenda kubanga nze banzibye box ana muhimu waliwo bakansala bababbi box nga ine ekyalo kimu ezo bazitwala kati osobola kukulembera nga nze sikulembedde nina kukulembera ne bagoberera kati nadde saagala bo ate nga bagamba tiswagenda complaininga nga ate gwe tokoze eki tugende ffe bitulekere ebisigadde nibagamba no problem tugende mu kooti box ana muemu bamaze ne bazireeta oba zabulidde ddala ana muemu bwe bazikutte ne bateekeramu oli omukazi ebululu kati obululu ne bujja nti afunye omutwalo gumu nze nafunye obululu 2,000 bagenza obuleeta kutale center tolaba nti gyatuula nga alina omutwalo gumu mwezi gwamu nga nze 2,000 nga polling station yange yokka gye nalondeddeko nabadde n'obululu 2 gwomu emu ye nga alina obululu omugatte gwonna yadde n'obululu nga tebwatuuse n'ataano nasatu bwatuuse okitegeera n'abantu mu kujja okulonda
teri muntu yalonzeddwa nti yafunye obululu 100 mu Bunamwaya. Era okufuna obululu 100 ng'oli nga ku kyalo tekubanga oli muganzi nnyo nkufuna. So bayogedde kino nga munnange sijja balemesa katugende tunyenya kyabakolera ninze mmanyi drone 10 zabadde zaki wadde ya white wadde eyamagye nga watula wabweru wabaddeyo eza drone zenyini nya green wegamba zabadde zisala Jacob ali wali waka eno batekawo eri awo nga tevaawo wakolira nti avuddeyo wati mu mukabe nga zikola ki zikuuma kalulu nanti babagamba nti Jacob yakulira ba foot soldier mu Uganda bwe kye babateekako kye babagamba nti nze akulira ba foot soldier ki mu Uganda nti nina abaana abalina llo y'okwagala okwekalakaasa ekitegeera kati nze nadde first suspect naye nga otuna mu profile yange eno ebyobukulembeze yonna bwe mbadde wano bataddeko nnyo entalo bwakyogera mu bintu bya NRM bwakyokola biki because omukulembeze olina kulinayitinga even if kasaba kutuza mu ntebe buli ajja olina omwaniriza naye nkugambye bataddeko ekibuli kyekyo kyabaddeyo nga wapoye mangu sikupo kati kankubule nze omanyi mbala ekintu kyegenda okukola nekyengenda okuwangula nekyensobola okuwangula kati olaba mu kusookera ddala mu kalulu ka Najja wenategera ntosobola kulya kalulu era nengamba akalulu nkavuddemu bakansana bagamba otusse bw'ovira mu kalulu fenna bagenda tukuba fenna oba otuggyemu sigala mu kalulu bajja ne boogera nange ne mbatuna ne bagamba mmwe mutemunakusensinga ki kigenda mu maaso ekigenda mu maaso kukuba Nuupu gijja mu Makindye Ssaabagabo tekisoboka manyi gamba nemugamba tugende mu kalulu kankasigalemu ninze mmanyi ekijja maaso awo nakirabye dda wakuba tochi kubanga Najja Nasifu olwo batamu wa box na SFC zitutte bannaye ne bajja ne ku Yusufu Gagala bakola ekintu kyekimu kati nga nzaddako nga balina kukola ekintu kyekimu formality yabadde yemu kyebakola Najja Nasifu kyebakola nze kyebalina okukola bonna omuntu kuba kyakikolako ye Serukenya yekka Serukenya tebamubbako box ye mu Makindye Ssaabagabo omuntu kuba tabbyeko box ye Sonko Safiiki ow'endejje tebazikutteko nakatosale bazibbye wano ne bazibba Sonko Safiiki ye tebamukutteko ne kanso yonna ejjuddemu bannuupu bannaye tekigenda mu maaso ebyambisagala naye natulidde ne mbuuza kati nabuuzizza Sali ne mugamba Sali wangaye Sali musali yakubye kasimu bannange ewange teri wa Nuupu yadde kalulu nange siridde kati bigambe wadde obijjawa mbu wali awatunda akalulu ani gwe nga nkatunzaani mbu kino ekisanja kyofuzeeko wafuna akasente n'ogaya ekimala ani agamba ne bankuba biri mu social media bitambula ani akyogedde ne Wizo yennyini yapositinze neyeebaza abantu be Bunamwaya obutakuwa akalulu yapositinze ku page ya Red and Wizo mutuufu okubeera omusanyufu because wabeera omutuufu kubeera omusanyufu I think nze omu ku bantu abakosezza Wizo mu ngeri ki nze omu ku bantu balayivo bange mu music industry abasingawo ddala okuba ab'amaanyi Red and Wizo twali bakyali nkufuna ne tuka ekiseera nga tetukyali bakyali era nze omu ku bantu bwava ku music nze omu ku bantu abagamba bawulire Red and Wizo babba ennyimba so wavayo n'asanyuka mutuufu nenze sobola kumusanyukira because tali yekka Wizo mulwadde Wizo zisiikirwako ng'atambula Wizo tali ku kitanda taliwo atambula bulungi mu Kampala kati mu buzibu bwammwe n'obwongo bwammwe bagamba nti omuntu omulwadde ye muntu abeera ku kitanda naye Wizo mulwadde kyekimuluma omuntu asobola okukwata simu waati naawe mula nayogera ebigambo tasobola kwogera mu maaso ga maama wo nga ne maama we gyali mu nsi ne tate nga gyali mu nsi natasobola nti maama nga waliraba vidiyo eno alintwala atya kale abaana bange waliraba vidiyo eno balintwala batya n'agita negenda ku social media taba mulamu abako n'ekizibu mu bwongo kati nze okudda n'onteeka mu mboozi za Wizo ombuze ku muntu omulwadde nkwadde example kati kambuze osobola kuwemula sisobola lwaki tosobola nina benswalira Wizo tawemula awemula kati oba olina b'oswalira ye alina b'aswalira taata ye gyali ne mama ye gyali
gogamba abaswalira oba osobola okukola byokola kitegeeza kati wanga tolanga covid ya mama Wizo ngawemula maama togirabangako audio ye maama togirangako jingiwo ebyaddala nkubuulira amazima sigirabangako audio zaati zayitirirawo emyaka oba 3 emabega nga bafunye obutakkaanya ne taata we kati Wizo wasobola okukwatira video waati najja tunuzaamu kufuna nayogera ebigambo muwala wange besaagala awulire nga manyi abimanyi omwana wange abimanyi naye n'abyogera natafaayo nti nno maama wange taata wange omwana wange gwenzaddeko nga alina abaana alina omwana w'emyaka 25 okitegera omwana wange anaagiraba atya video ndikyakulabirako kyensi n'agitta n'etambula nze onayeko video nga mpemula ogasimanyi kuwemula teri muntu atamanyi wemula lwaki gasiwemula because nina abantu benswalira omuntu alaba video yange newaba omu nansanga ajja kumanga wankolera video yanzijamu amaanyi oyo muswalirwa nali naawe wewe omukazi kale tugenze ku ssomero ki lyenagamba nenjagalako okukola omusomesa interview ndiri omukazi n'atuyimiza n'agamba olina video gyewakola ku TikTok nekyuse ebyali bikyankalanye mu makage okitegeera kati zinne omuntu gwenswalira buli kimu kyengenda okukola nsogamba muwala wange maama wange abantu abangoberedde ebbanga eddene ery'amyaka 20 bagenda kulowooza batya fa kubona kati abantu bosanga agajja kuba mukubya akantu nadda mu comment n'ayogera because yabeera ne bias gyammanyiiko naye waliwo omuntu oli asooga nti nsookuwayo ekitini kyonna kyonna Jacob okubeera omusanyufu because Jacob yambeererawo mukadde we saalina ssuubi Jacob yambeererawo nampa essuubi Jacob nze mulimu omuntu ansanga naga Jacob ku bavubuka abaali bagenda okunteeka mu drone kuliko omuvubuka omu yansanga mu life nagamba nze omu ku bavubuka eyagambye nti nno va wano mwaki nagambye nti va wano because mu covid oli nakusanga nompa $5,000 yali muleeya ng'ate nze sikyamujjukira naye bakuba omwana gwe bayita Luswata kansala tadde yesimbyewo yajja nagamba Jacob vano saga kulanga bakutadde mu drone ninga muvubuka ayogera Luganda ye yankwata waati nga sikyasobola kutambula nanteeka ku motoka nga n'emmotoka yange agimanyi nenzigula nentulula nga freeze nze simanyi kiki kubanga nali sirabanga omuntu nga bamukuba enkuba gye bakubyemu abawagizi gye bakuba omwana nali sigirabangako bukyangamba ku nsi utwala nti ndaba ababbi sisobola kubeera mu bantu nga bakuba mubbi kubanga toki eyo naye ngifunyeeko baali bankubyeko nentuuka ku extent efa kati na freezing omwana najja nagamba Jacob va wano saga kulanga bakutadde mu drone gwe oli ku muntu bwemu beetaaga ne bakunoonya okujjako akantu we kati va wano enkeera mba nsamba omupiira wali nasanga gayi nga ayimiridde ku motoka yange waati nanga Jacob oli otemugamba gyendi yenzi yazze nakukwata ku mukono yadde ayambadde masiki wa SFC omwana kinakutaasizza busimanyi because mu covid wampa emitwalo egyo ejambeererawo nali bubi oliro fit neewuunya okitegeera naye kati ojja kusanga omuntu ali ku social media akuba n'engalo naye nga waliwo omukazi ali mbunamwaya gwempeterera omwana yankubidde simu nagamba omwana wange ngenda kukola nti Jacobo maama we kimanyi yafa covid ani agenda okumuweerera bannange so musi 2 si 3 si 4 si 5 si 6 abasukka mu 10 abasukka mu 2 abasukka mu 3 baba manyi kasita office kasita ogifulumye kasita office Jacob agifulumye ebyaffe biwedde abaana bange kabaka weddemu okitegeera kati wali yabo kati waliwo oli atakimanyi atamanyi the good side of me alaba videos zenkola alaba ebintu ebitambulira ku social media agamba Jacob boy alina omutima omubi Jacob boy wambwa naye nga tamanyi behind those things mulimu ebintu ebibeera mu kamera nga bisetting kutambuza linnya lya muntu mbamu ebintu ebibeera mu kamera bitwogera nga bipromotinga muntu nga ntalo setting nga yita kimanyi waliyo bawizo bangi abasanyufu kati Wizo simunenya kusanyuka because Wizo nzo omu ku bantu abamuleetako okukosebwa mu bwongo ate kyoga gwe yaviirako muganda wo okuva mu bulamu bw'ensi yakimanya amanyi waaki yava mu bulamu bw'ensi era Wizo tasobola kutereera paka nga amazima gavuddeyo aga radio yakimanyi Wizo tali yekka Wizo mulwadde Wizo ali confused Wizo ali tali yekka tali nomo gwolenga nagamba Wizo obuzibu bwo bwonna buva kasita muganda ye yasikawo kasita yasikawo
omanyi kati mulimu ebintu byetulina okukwera makya kuzanyirako omuntu osobola omukuba n'omulekaawo naye omuntu kasita omutta bwoti omuwendo gw'omusaayi Katonda yagwinako omutango gwonna tola nti osookera ku makya n'ottanga oli mukulembeze nutta abantu n'okuba abantu naye abazzukulu bo Katonda Sawulo yakola n'akola buli kimu ekyeffujjo kyonna kyonna naye omusaayi gwa Sawulo gwonna gwazikirira mutabani wa Gaddafi bamusse si birungi ebiri ku family tasigazaawo muntu wadde n'omu Gaddafi olunyiriri lwonna lwafudde nti Katonda obanga agenda kuzikiriza olunyiriri lwo gwakoze ebintu byonna ng'okuyiwa omusaayi lwonna lufa abazzukulu bafa abaamini bakyaliwo nno by the way ewe bali naye still obalaba bakola video nga bacomplaining about taata waabwe yali muntu mulungi nnyo taata waabwe bam picturing ekifaananyi ekibi nnyo naye nga taata waabwe mu natural sense taata waabwe yali muntu ayagaliza Uganda nga kyalaba wabwera ayagala nnyo kikolebwe wano kituufu naye ensi ya predicting amini ng'omuntu alina omutima omubi alya n'ennimi z'abantu ne bakola ne video okuva e Kenya omusajja yali kuwa Kenya gwe baateeka mu video eyo ng'afaanana Amini nti Amini ali abantu ebabikola ne tukula nga tukimanya Amini ali abantu kituufu ne tukula nga tumanyi nti Amini talina kintu kyakoze kyeyakolera Uganda na kimu naye mu natural sense otudda mu bintu ebikolebwa ebikyaliwo ebyafaayo ne tubinoonyereza ebyamini bye bisitandinga so kati mulimu abantu abamu nga Katonda akuwadde ebbeetu n'akugamba nti nakuggyeko feva jjukira feva za Katonda za mirundi ebiri Katonda akuwa feva nga oyogera ekintu ensi neewulira Katonda akuwa feva nga abantu bakwagala bwagazi gye bali naye feva weetandika okuggwako Katonda akugamba nti munnange tokyali nange sikyali naawe no insistinga mukwongera okuinsistinga gyokomu okukosa obulamu bw'abantu obulala ate obulamu bw'abantu obulala obukostinga nga buli muno okuyiwa omusaayi guddira ntumbwe zo guddira abaana bwewazaala mu lubuto lwo bonna bazikirira naawe Gaddafi bonna bazikiridde ebafudde yasembeyo teyakafa yes abadde asembayo mu lunyiriri lwe gomanyi lwaki kati n'obeera mu nsi nga ng'oduumira oyogera kino oyogera kiri time weba etuuse nga time nga tunagana nti no feva nje bagjeeko Uganda kati ngenda giwa muntu mulala tekitwala ddakiika kabisaawa nze nemukkiriza sikkiriza mu lutalo wazenzikiza mu transition of power y'emirembe sikkiriza kujjako omuntu ego nti because owagira NUP oba NRM nkukkiriza n'ekirowoozo kyo kyovula mu bukulembeze bwange mbadde ngenda ne ku mikolo gya NRM nga banNUP bagamba we wa NRM kyokka abanNUP bagamba ndi wa NRM n'aba NRM bagamba ndi wa NUP naye nga bumukulembeze olina okuyunitinga bw'okulembera that is it kati wiza okusanyuka kwe bambi mutuufu okusanyuka mutuufu 100%. Lwaki ogamba omutuufu? Nze abantu basasobola kunenya nga basanyuse Kenzo sobola munenya kusanyuka. Nalabye kiripu yo ng'ogamba Kenzo y'omu. Nobert yaŋŋamba. Totandika wayiriza musajja. Mukubire Nobert. Oba n'akwata mubuuze Nobert. Kanda oba n'ankwata. Mubuuze Nobert. Jacob yaŋŋambye wamugambako nti Kenzo apulaninga akola buli kimu. Ndaba mutandise owayiriza omusajja. Mukubire Nobert. Nze Nobert yabiŋŋamba. Nze sigeya. Nobert yagamba atya? Mukubire Nobert yaŋŋamba Jacob. Yankubira simu by the way. Nanga Jacob byempulidde obiwulidde ne mubuze ebiki ne mugamba Jacob nanga Jacob mugundi agenda kola ABCD ne mugata asobola nanga nze akiŋŋambye wako kido kati sibanenya abo bonna kusanyuka sibanenya kati goyinza okuba nga oyina namba etaliiku jota Nobert nze yankubirira abiŋŋamba kati wizo bakina wizo Kenzo esembe ya 71 ojina eno ya Airtel gyenkubyeko teriiko. Kubiye ne 71. Sina ko ya type. Tukubira okwo. Gwe yagala kunoonya amazima. Ate nkubira kuzange ufune content buli kimu yagala kitwala kyabwerere. Data gundi MTN nina konto neziko. Siwalire mumuze kintu kimu kutuka kumulama. Jacob yangame. Nobody. Osibyo tasebo. Nobody. Kale kati kyensembera okubuuza ndi mukola ne Jacob interview Jacob ali mukulumiriza agamba wamukubidde essimu n'omugambo Kenzo wamukubira n'omugambo Kenzo n'omugambo otya
Mbukenzo yali mu lukwe okubeera nga talya kalulu. Nafuna info nga abayira n'okulayira nga gamba wakati musamu miliyoni 2 n'ekyo bajja mulanga. Miliyoni 2? Kankulinda ove ekiboga. Kati ziya bingamba. Nze sirimba. Njogera ebintu byenja bemmanyi nti bituufu. Lwaka abantu benjogera, abantu babuuza nti nonkola ki? Olimba. Nobati yankubira, simugamba nobati ndabanze. Nze ndi muzanyi wa Zaala. Manyi katangidde nasema mpira gwa Arsenal ne Sunderland bagenda gukuba bagugatti. Life goes on. Kufuna. Okipinga ngo kya standing mu bulamu bwensi. Mu bulamu manyi ebintu bibiri. Okubeera mu bulamu n'okufa. Tutambula n'okufa buli nnaku. Tewali amayidiro agenda fa. Abantu bo bamanyi nti okufa tekuliiwo. Weekuli. Nobeera ne plani y'okuzimba ennyumba, nobeera ne plani y'embaga, nobeera plani y'okwanjula, nobeera plani y'okuteeka okukola kumaliza okusoma. Naye nga kufa tomubaze. Nze kyova nti buli nnaku ngamba Mukama Katonda wowe otuusiza ekiseera kyange ky'okufa. Njagala ompa okufa okulungi. Nfiire mu buliri nga neebase. Because omuntu n'oba ng'afudde tasobola kudibira ku luguudo aba muziika. Njagala Mukama Katonda ompa okufa okulungi okutali kwa kugezesa kubanga siyina mikwano. Unawudde statement ya Nobert eyo ng'ayogera ebyo. Nezukiramu Kenzo olunaku lwange yasooka okujja mu maaso gange. N'agamba ati? Nga teyalina ssuubi mu bulamu bwe. Ng'aleese oluyimba ku CD. Nenga Kenzo tasobola kuwishinga nze kugwa. Nga nze omu ku bantu eyamuwanirira okubeera kyali. Nga Nobert olimba nagamba agakatunda mu ggulu z'okutta abaana bange bonna be nnina. Omusajja aŋambye n'amwogera erinnya ngamba olaba amwogedde erinnya teeka kituufu. No siruta oba Nobert lwe tulimu ne Kenzo olubaddewo. Nze simanyi nze nkuwadde reported speech. Gwe ekituufu kiriwa? Buli kimu buli mu Uganda kisoboka. Never say never. Ekyo kituufu. Abantu ate njagala obere mwegendeza abantu ku kamera baawufunye abantu abali mu bulamu bwa bulijjo. You understand? Abantu ku kamera baawufunye n'abantu abali mu bulamu bwa bulijjo. Abasanyuka channel we yali teriiwo. Kitegeera. Omuntu nze nagamba ko waliwo omuntu yajja nanengera nga njja kumanya kubeera star. Oto? Nimbuza akakubeera star. Nimgakola ABCD nemu promoting n'afuuka star. Bakikola? N'afuuka star. Nkufuna. Naleka okufuna endorsement okunsinga. Nalina omukazi ebiseera ebyo. Omukazi ng'ali wabweru. Nanga akyali oyo omuntu gwoga nti mukwano gwose mukwano gwe nemugamba kulwaki. Senga omanyi byakwogerako. Nemugamba tekisooka tasobola kuba nampeeza ebintu byanjogerako. Nze yamuyamba. Nagamba nze namuwadde just mutwale antwalira awantu. N'ebigambo byayogedde bingi. Nenzijukira nga ajja yagga. So ekyo nekyo kisoboka nze sisobola kwewuunya bintu bibulamu bw'abantu but kuno ku nsi ogiraba tulyakoma kungula ky'olyako kikikyo ng'otema ng'ogenda but end of the day life goes on. Tugende wekibanga kituufu kitayinaako bukakafu kuba tuyinza obutakirumiriza nnyo. Wekibanga kituufu Nobert nga kyayogera Eddie Kenzo yakibaddemu. Kiki oyinza okugamba Eddie Kenzo? Nze kyemmanyi kati kankolemu ebintu bimu. Eddie Kenzo mumanyi. Kyendawutinga nti talina amanyi ga SFC. Maybe nga akosezza ekitiibwa kye kyalina. Naye kisoboka. Anti aba SFC n'okuzina bamukuuma. Naye kisoboka by the way. Kubanga amaanyi ge bantaddeko aba SFC gabadde g'amaanyi nnyo. Nkufuna. Tebagatadde mu division endala yonna. Bagatadde ku nze. Gumanyi SFC okukwata box 41. Tebazisomye, tebazirangiridde, tebabaze bululu ne bazikwata zonna. Bye tulabe nalabye ekipya mu bulamu bwange. Wale tobirabangako? Tuli Masaka. Tuli Masaka. Tuli Masaka. Bam. SFC hiyo. Ngene box zizo zitwa. Zizo. Kanji kwa video nogiteekemu wali. Tubirogera babirabe. Ejimpi. Yakute box zonna nezitwala. Ng'otunula woti olaba. Ngaba agenti bange balaba we bati. Nga tebalina kyakukola emmundu ziri wali. Bakubye omwana.
manyu mwenda negayiika gana wona tayina ninga bamugamba wacho ku makalulu ka Jacob gwani akakuuma omuyita otya ninga amukuba yogera Luganda ate nga Muganda kituufu ate nego bakubanga Muganda Muganda munne twaza tende gumite nina tuserenga ba kile kintu is another thing kankyesonyiwe tuli mu kintu kirala kiyinza okutwala obulamu bw'omuntu kalulu bakajjewo I think tekakyalina makulu bakajjewo bakole wa president nga bwansikirano because mama eno si gundi sebo nkubulira buno si bwa kabaka kati gwe walabyeko kitono nze drone yali awo nga nze ndi wano naye nga bakuba luswata natuka ekisanga takyasobola kukaaba nekyo takikola ng'asirise busirisi omanyi omuntu okukuba obulumi ne bukugwako naye bakuba tokyawulira luswata takyasobola kutambula nga musajja ebyaddala luswata afuuka musolo gwa lwedi ali awo mbuna maaso ntoso okugenda mukolako interview omwana gwe njogerako wuuno anti luswata ayinza okuba akyali mu bulumi kyetaatumuwa ennaku nga 3 atereere ojja mumpa mukoleko nebalenze temunkuba emiggo omwana gwe njogerako wuuno zino engalo omanyi kukwata olugalo luno ne balubyabyatalawe bati gisindike kyeya tesobola erimu obulamu bw'omwana ono ne bazadde be wuuyo engalo zonna bazikuba bakwata omusumaali akasumaali ka inchi 2 oba inchi meka ne bakakuba wano mu kanankani kano ne kayingira munda ne bakwata omusumaali guno omuwanvu guno gwe bakuba Yesu ne bagukuba wano ndaba wana guno ne bakuba omusumaali guyitamu eno buzibu ki ku makalulu kalu kyekino kitwatuuseko nti kitwabaddemu tekyabadde kalulu kabadde mu lutalo wakati either genda fa oba beera mulamu kati wendaba wizo ng'agamba nti aseka nga waliwo obulamu bw'abantu abafunye obuzibu ku lwange nabadde ne ba agenti 6 nga simanyi gye bali 6 agent 60 of them abakuuma akalulu nga simanyi wa gye bali 3 nabajja mu kkomera nande wali ogenda okunjuja wali ongamba nkuleetera abantu bakutabana muri ba telefina BBS ne bambusa barracks ne bagamba nti twagala ku kamera ne babakuba mu kibooko tebabakubye bagaye mugenda bata mugende ne muve mu kalulu ka Jacob mugende wakola kyekyo kalulu ka Jacob kati kiba kitegeeza waliwo force etabadde about Nope kuwangula ngeri ku muntu omu wete Jacob okutawangula gwe bafiirako mu makinde Ssaabagabo tebalina we babbye boxi zisukka 10 ewasale babbye boxi ezo 3 endejje tebabbye boxi wadde nejo otyo nze babbye boxi 41 vene kwekyo vene kwekyo mukulonda kwonna bukyanga kubaawo tole babba boxi baba mabadiala forms nga bazibamma diala forms basinga okubba so gandi ani MP tebamumma diala form yazifuna zonna nali imate yazifuna zonna najja na shift yazifuna diala form ezebyalo ebyo byenyini byakoledde mu fujiti yazifuna bakansala bagenda ku district bazifuna Yusuf Bugagga tiyafuna diala form kyamusibye n'omusiba kole bamukwata oto baade bagala nkolenga Yusuf Bugagga kyakola Yusuf Bugagga yategeka nti bamumbye diala form n'avuga n'agenda ku police station nange kibana ninzi okukola saakikoze because nga nagenze ni omuntu wa mirembe ondaba ku TV ondaba ku wano onzo koza nne fujjo lingi ninjaga nyi mirembe nkufana sibira wali kavuyo ni ate ndi kavuyo kati kunze na kisense nga kijja kubeera ensonga nje ngenda kuva mu kalulu bone bagamba Jacob oli mutitizi oyina akatengo biki bikisigalamu onafugena tukuzemba gamba kansala kankasigala emini ntimgira kawangula nanze nkitegedde okubya phone ku simu eyanno bati eyo kubano bataga yakubira akaluteka natuuka nga wulayo 2 weeks naga amazima 2 weeks nawulidde bagenda kukuba akalulu ate force edikenzo mushuza naye kulwalira bwebanga kituufu oto bwebanga kituufu Allah musasire bwebanga kituufu Allah musasire omanyi nze mulamu bwange omuntu nembanga simwagala nga yalina ekintu kyali ankoleddeko more respect because of that nga muntu ono wambwa nembulamu bwange yannyambako ABCD kyova n'ebintu bya Kenzo era ankoleddeko mbyogera
siswala byogera ozengo byogera siswala because manyi yabikola ne maso ga Katonda yabikola yanyimbiranga ebivulu nantwala ettaki nenfuna kishoyo omutwalo gumu ogwa dola nampako $5,000,000 mu campaign eziwedde n'obuzibu ne bujjawo awo ne twawukana buli munakwata bibye kati buzibu buno bwabanga yakikola nga jjala yakikola Katonda amusaasire obanga tayakikola nga propaganda Nobert Katonda akube Nobert omuggo yesala yange bwabanga ddala Kenzo yakibadde yakikola Katonda amusaasire amusonyiwe omusabide kumusonyiwa because tamanyi abaana bafunye damage tamanyi bulumi bw'abantu bafunye bulumi ku lwange Katonda amusaasire kireme kutuuka ku ye n'abaana be n'abakazi be oba mukazi we bwabanga Nobert byayogedde alimba ng'akonjera Katonda akuba omuggo Nobert olw'okonjera alifa teyerabidde olw'okwonoona erinnya ly'oli yes nali mmanyi olutalo lwammwe lwaggwa ebisobola bwe lubanga bituufu ebya Nobert kati tuli ku yasse ya Nobert bukankubulemu ekintu kimu entertainment ogiraba mulimu entalo ezisirika naye nga zimala ne zisukuka anytime any day Gagamer nali njogeddeku ku Gagamer nenkugamba gundi bametani Kirabason nagenda ku TikTok nagamba nabbe engatto ye wajindaga gundi ne mulumba mu inbox ne mugamba Kirabason nagamba oli mubbi babbe engatto zange ne manya kati no Kirabason nakyayisaawo ne sijja kiteekamu fyumu kigeza oyo nakigeza ajja kufunamu ekyo nekisitamu mulimu entalo zinyega ezo sijja zikumamu nnyo zino kanzikumemu kati mwambadde mu media abo n'abakirabason bonna n'abasooka mu media mbamanyi bakenzi bonna manyi nti nga kati guno omuzannyo aguzannya kuyisaawo kino okitegeera kati Kirabason saalunyega naye nalulaba ne baluntaagingamu nagano duddamu because nze TikTok yange ngobera abantu 900 naye abantu abo bonna bangoberera abasinga obungi bamanyi Jacobo inspiringa si Jacobo avuma si Jacobo awemula si Jacobo akonjera Jacobo agantu encho Jacobera bulungi bamanyi so akuddirako lutalo nentagera Kirabason yajja nagamba gwe ononya TikTok simanyi ononya like za TikTok views ne ngamba Kirabason nze siteyanko video yonna ekintu kyenkoze nanjogera n'ekiteeka ku channel yange channel yange kubako bintu birala nnyo nebyenjogera mu channel zammwe siziteeka kebe WhatsApp yange sibiteekayo bwotaka ku status sibiteekayo sibirawangako because manyi nti obulamu bulala ate si audience yange audience yange gyenjagala ndala nnyo ewuliriza esengejja efumintiriza ye audience yange olwa Kirabason nikola ki erogwa nenugano duteekamu era afuba nnyo okola nga nsokolera because mumanyi akuwa screenshot nazindika mu Gagamene batandika ozitambuza nga nze nseka busesi kuba byali binyumira kugantu no nabbe engatto ye nobisesa nina peya ze engatto ezisuka mu 5 ewange engatto esembayo okubeera eri cheap ya $15 mu ngatto z'olina engatto esembayo okubeera ey'ebbeeyi yakakadde kamu yakadaka wanyonyongola ensonga lwaki era engatto lwaki najagala era njiyina si because nti ekyajinjagaza nalina firimu gye bayita Desperado nga bajambala nnyo engatto eyo nenga nti wenifuna sente ndigula engatto eyo wenatuuka ogera ogiramuza omusajja yagingamba mu ngatto ya miliyoni nenzikola nengisasula si because nali njagala nzinziina nenjagala kutuukiza kirooto kyange nkufuna buli muntu aba n'ekirooto njiguze gyali neegomba obuto bwange yiyo njiguze eri awo mpanvu yabakawboy nenga kati njiguze ekyo nakyo ennyota neggwa kizinga nga edda nenjaga nnyo okugamba enjaga nnyo okwavingako mukwano n'omukazi omuzungu afaanana atya naye okutuuka nga nakyo kiri nnomu bya bulijjo so mubamu ebintu ebimu byolina okutuukizaamu naye bwebanga Nobert byayogera bituufu Katonda amusaasire banga si bituufu Katonda yamanyi the outcome of everything yaman tugambe kituufu waliwo forces zibadde zikulwana nga teziri kugamba no Jacobo wala bali sigamba Nuupu kuba bibiri Jacobo ne Nuupu Jacobo ng'omuntu bamulwana kubeerawo nga balaba takyalina kyazzaako kubajjukira mu media wasikamu wadde wangamba yagala kuddayo ne wasikamu tokyaliyo focus y'abantu babanyi Jacobo omutuuze obulamu bwe bwonna n'akasente kabadde akafuna awa abantu abatakumanyi wabula ntosobola kutegeera
bintu byamabega w'omuntu akafuna ku Bunnamwaya division. Jacob Omutuuze nga chairman we Bunnamwaya babadde bamukuba because of baagala asigale ku zero. Nze kyobomanya kiri kimu kyobomanya. Ondaba wano najja mu Kampala ng'ekyobugagga kyokka kye nnina nsawo. Yali muki? Yali mu ngoye zange na peya engato emu. Wavaawa? Nanva eggayaaza okufuuka street kid. Right now peya engato emu? Peya engato emu n'ensawo yalimu engoye zange. Na maama ne taata bangobye ewaka. Siina kyabugagga kye najja nakyo mu Kampala. Statement eyo. Waddukayo bagoba. Na maama ne taata bangobye ewaka. Olw'eddalu yaŋŋamba genda wa taata wo sikwagala wano. Ne taata n'agamba? Taata n'aŋŋamba genda wa maama wo sikwagala wano. Baba tebagobye. Baba bagobye. Nenzija Kampala Road nga nina ebintu epeya engato emu, engoye ze nali nyambadde n'engoye zaali muki? Mu nsawo yange. Kasawo. Nkufuna. By then nali wathi ekingi ennyo nga siweza na mitwalo 2. Ozitowa ng'obigasse wamu. N'ebiri mugongo? Byonna ng'obigasse wamu byonna. Nga tozitowa mitwalo 2? N'50 nga n'20,000 nga sizitowa. Okay. Right now, essimu gye nkutte. $7,000,000. Ya $7,000,000. Samsung. Ze Ford. $7,000,000. Emmotoka gye nvuga nagiga $120,000. Ekituufu. Nampya. Ate bangamba cash. Nampya. Kitegeera. Just kukyolina okumanya. Bibiri byokka bino bye tuba tuliko? Just nkuwaddemu just example ekyo. Nze nga engato gye nnina ey'ebbeeyi ya Kaddaaka. Kamu. Essimu gye nkwata ya $7,000,000. Emmotoka gye nvuga nagiga $120,000. Kaadi erimanya gaani? Muwala wange. Kitegeeza yiyo. Muwala wange. So omuntu wanjagaliza okudda ku zero aba tamanyi wa gye nvudde. Mu forces z'ekibi n'ekirungi kibayita favor of God. Nze mu bulamu bwange abantu b'entendeeza bali bannyambyeko balinga abantu banga 5. Kenzo mwali. Ozanga omwogera? Omulala bamuyita Sylvia Agnes. Oyo se ali ebweru? Iya. Mu bakazi abali bakoze ne banjirawo omubiri ne bampa buli kimu ye mukazi oyo. Sylvia. Era ku mavivi gange nfukabira ne musabira buli kimu kye musabira ekirungi kigenda ne ku baana be. Omuntu omulala bamuyita Patrick Bitatuule. Ono wafa wano? Wa wano. Mutegedde. Musabira buli nnaku. Bwe bantu bamu bensabira. Bira byakenze benjogera nzo kwa mbyogera obusungu naye bantu byensuka okusiima Mukama. Mwali. Omulala Mbiire. Mbiire. Okay. Omulala bamuyita so yayina factory eggayaaza bamuyita Booster. Baina nina abantu nga 10 bensabira buli nnaku bamuyita Booster yayina factory ezimba. Yakutwala mu ruumu ya ssente? Osijja mu kugamba naye mwalimu abo benjogera. Anti nga n'oba toyogedde linnya ngamba mu bantu bo weebaza mwali because yanzikiriza discipline ya ssente. Wangamba yakwokyayo n'omutwala awo? Nze tondabanku nga neeraga. Nsobola okuba n'omutwalo gwa ddala nga tomanyi nti ngulina. Nkulimbye. Ate naziwawo zinalabako awo. Omulala bamuyita era ayina edduuka likola photocopy NFL ali mu America. Yalikola photocopying bamuyita Semu. Be bantu baya abantu 10 bensabira Katonda abawe ekisinga. Abawe kibayayana mu mutima gyabwe okufuna. Eddie Kenzo mwalimu abo? Mwali. Okay. Obviously mwali because nze nganzo omuntu nizo kuona nno butakanya naye nga simwagala right now. Baso akwerabira byankola. Ebyemabega. Yes. Kati nemulimu ebintu bitamanya. Nti bankubako emitiyana. Shwali yange nga Eddie Kenzo ino yeyo gye yagendako ebweru. N'agenda ebweru. N'ata performing ne bakuba ebintu byonna ebyuma byali bya sipapa byonna ne babikuba. Ne sipapa musabira. Kwanga sipapa yampa ebyuma byenga bipya ne babikuba byonna n'atansasuza.
naga Jacob bireke Jacob bireke ngebyuma bipye kuva ku stage ku matala gona ne bagakuba ne bakuba emotoka ya sene ne bakuba buli kimu egombola n'ensasula n'endiyira byonna tebimu bimanyi ola sasula muviramu awo na munyigira awo lwaki kati wabeerawo ensonga so life yaffe tebwerimu ati bwate bwali nti ati mulimu entalo kati nasanga bebe bebe nagamba bwe kadingo ayina ebigambo byayogera sasobola kwogera ku kamera nemutula bwe nti nenga ngalaba nnono nga gwakulya mu mikono gya maama nzisakulya mu mikono gya maama wange ninsobodde okubeerawo nti Sali mommy's boy, Sali daddy's boy. I was my own boy. With God grace, nintukano wentuse. So no any single word can destroy my inner spirit. Teri ekigambo kya muntu comment ya muntu so okujja okunafuya kikendi. Kebeta. Kyova nalabe oli yampeza post ya Wizo na sesebusesi. Because na denki subira ntajja kiko. Nange nalenge najja kuweereza. Bazi msigwe abantu nga basuka mu 10 bajimpereza. Yasoka kyogera si 210 224. Bajimpereza na sesebusesi. Niwe ndamula muno munamwaya. Munajja nga walabe Jacob ngamba kisa kya Katonda. Katonda yine ensonga ze waki akikoze bwatyo. Because Katonda wabanga ayagadde ekintu kyako. Ngagati tekijja kubeera tekibeerawo. Katonda ayagadde ekintu ngagati Jacob nkwagala obeeraawo. Teri muntu asobola kulinnyawo. No alinnyewo waliwo ensonga ze waki Katonda alinnye alese kibeerewo. Tolwana na Katonda kiwiri ya Katonda. Waliwo ensonga kyona ngende bakanza don't fight God's will. There is a reason waki Katonda mwenna yabakubye mu kanso muveemu. Tugezeeko ngamba it's okay tujagezaako. But for me I know there is a will of God in between fije tutalaba. Otyo. Jonah mu Bible yadduka will of God. Jonah omanyi? Baba mu Bible mwali. Jonah omanyi? Yadduka will of God. Jonah w'ekyenyanja? Katonda mutuma walala yena insisting naganda da sebo nja kunyuma. Nagenda ku lyato. Katonda nasindika omuyaga gwa buli kala. Naagwa mu nyanja. Nagamba bali bannange ennyanja akyedi bweti. Wemunsula mu nyanja. Wemunsula ennyanja ejja kutereera. Bali babino bagala ku swi ne bamukasukayo. Netereera. Ennyanja netereera. Okuba Katonda muzibu. Yalagira were mumire. Teyamulya. Ne muteeka omwo. Najjukira nti nno yadduka wugiri ya Katonda agirwana nayo. N'afika bina mugamba kama Katonda nkwegayiridde mpayo chance. N'agamba Katonda n'agamba were genda omuwandule ne muwandule n'agenda akola wiri ya Katonda kyakola ki? Kyeyamugamba. Kati wiri ya Katonda agezako jwanisa. Ofundikira nga Sawulo, ofundikira nga Jona, ofundikira nga Samusoni, ofundikira nga abantu bannyabadde mu Bible. Kasowanisa wiri ya Katonda. Nkufuna. Byonna bino okukolebwa kyabadde kugera kwa Katonda. Gwe kyokiriza mu mutima gwo? Nze ndemukkiriza. Nzikiriza mu Quran, nzikiriza mu Bible. Otyo? Nzikiriza mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzikiriza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ne Yesu mukkiririzaamu. Nganze. Kyokula tujja kunsanga nsosola omusiraamu. Mu kisebo ky'abasiraamu nkisiiba. Kyonna nenkimalako. Nenzuukuka nensaala. Mu kifo kye musaalamu nze nsaba mu busabi. Nganze. Nkufuna. Muzuko kulya ddaaku, omala okulya ddaaku musaala sikyo. Nze nsabawo. Mukye mukola nze kikola vice versa mu nzikiriza yange. Okay. Segera. Ozuuka ku mwenda. Ku mwenda n'ensaba. N'ensiiba. Ndi mu alusazi n'ensiiba. Nimalako ekisibo kyange bulungi nnyo. Waliwo omukyala yangamba alina eddagala lya alusi. Asobola azimpe muziwone because azimpisa bubi. Yangamba ali akya 10. Kasita banga likola. Webanga terikoze mukole ki? Yangamba likola. Yagamba. Era yangamba basobola n'olikuleetera wano oba balina edduuka we Bunnamwaya. I mean ezana. Basobola olireeta awo n'olipiikinga awo. Ali kasenge. Westawona. Nja kimubuuza. Beza akugoberera nnyo. Kyemmanyi era agenda kiraba. Ali mpezi sina naye ngenda musindika mese mugaye oli watawona. Kubanga embu bawonyeza abantu bangi. Ebigambo njaga action kunze. Tugende maaso. So wiri ya Katonda bogeza ko jirwanisa. Oberanga Jona. Yesu
gwenzikiririzamu mu Bayibuli gwe gumuyita Nabbi Isa. We yatuuka ng'agenda ali mukomerera yafuna okwolesebwa n'alaba obulumi bw'agenda okuyitamu nga bungi n'agenda okusaba n'agamba Katonda kiba kisoboka kino ekikompe kinzigyeko buli obulumi bwe ndabyeko bwe ngenda okuyitamu sijja busobola. Naye n'amala n'afuna omuntu ow'omunda mungi n'agamba kino kusalawo kwa Katonda kankigumire kyekyo kye neewaayo kyekyo kye neetikka kyekyo kye ngenda okugenda nakyo nkufuna. Era nkulayirira yakkiriza obulumi bwonna n'abuyitamu n'afiirira ensi eno. So wiiri ya Katonda kasogezaako girwana nayo. Weekanga okuza ebintu ebyetali byansa, weekanga owewumusi, weekanga ofiiridde mu firimu yo, naye that is life. Naye bwezo nze mwagala nnyo nti tali yekka bambi alina ebimusumbuwa emize mu mingi egimusumbuwa ku mutwe. Walemedde ku ekyo Yes. Ng'omuntu yenna asookeramu ky'okuwemuka n'akwata vidiyo n'awemula n'ayogera biri n'akola biki, oyo omuntu taba yekka. Teri muntu asobola kwogera bigambo byesikufu n'abiteeka open naba nga tasimulwadde naba nga taliko manda emutikka. Gwe abantu mubalaba ku TikTok awo nga mulaba omuntu akola ebintu ebiruuyadde abako n'emmanda emuforcing okukola ebintu byakola ng'emmanda emutikka butisi. Badde sikimanyi. Kale kasita okuza ojja biraba. Nga tuli mu kumaliriza biri ebintu bisatu bye njagala tusembyeyo. Ekisooka ababadde bakwagaliza woofiisi eno ogibeeremu balina ekibuzo kibeebuuza kye tuba tutandikirako. Jacob Omutuuze azzaako ki? Jacob Omutuuze azzaako ki? Katonda yamanyi. Katonda yamanyi kyenzizaako. There is a will of God. Tolina gwe plan. There is a will of God. Kituufu ekyo sikiwakanya. There is a will of God. Katonda jengo kompe kusimia ngeri awo mundao. There is a will of God. Katonda fenna tuyinza okuba nga tulina plan naye Katonda alina engeri gyatutravelingamu okutuleka mu plan z'ayagala tubeere. Kati wiri ya Katonda tusobola gimbuuliza tozaako ki? Nkuwadde example najja mu Kampala ng'ekyobugagga kyokka kye nnina kasawo nangatto gy'oli oyambadde nga siina plan wadde n'egyo nga ne bazadde bange tebalina plan kubanga baati bandabamu kirungi kyova baga tambula onviiri wadde nakimba tebandabamu busobozi bwa kukola kintu kyonna. Naye Katonda yakuba eplan ye nenfuuka ekintu ekyenjawulo. Nkufuna okitegeera. Kati wiri ya Katonda so agirwanyisa. Katonda yamanyi sinze yeevuga Katonda anvuga. Mu kuvuga kwa Katonda nkufuna kunnyamba kukola ki? Okugenda mu maaso. Genda mu maaso. Njagadde kulagena akaunti yange just emu. Ola ekiriko tukasobola kutandika bizinesi yonna nga lwaki tutandika. It's just account ejo. It's just Katonda wiri ya Katonda ogireka netambula nga walina okutambula. Olina okutambula ne pesi ya Katonda. Omuntu atambula ne pesi ya Katonda oyinza okulwawo kuzimba ennyumba, oyinza okulwawo okufuna omulimu, oyinza okulwawo okugula emmotoka, oyinza okulwawo okufuna obulamu obulungi, oyinza okuba nga bazadde bagamba essaawa zino nti nno ovadde ku lujja gyotambula ne pesi ya Katonda. Totambula na pesi ya nsi. Ensi kyekwagaliza totambula nakyo okutonda kino kinsinze lwana nakyo Katonda gwe nkubira kuba wetali. The same God yakozesa Moses okwasaamu ennyanja is the same God agenda okukwasaamu ennyanja antwale gy'ayagala ngende. Yaman si maanyigo si magezigo nze ndabiranga ebintu byekoze byokka. Waliwo abaavuddeyo tukyali ku kino ekimu nno ekya Jacob azzaako ki. Waliwo abantu abavuddeyo ne bagamba mbu kookirabe kuba ne woofiisi eyo gy'olimu mbu naawe wabba nzibe wali mu kyakusatu. Kankirabe wabba akalulu muzeeyi mawayani aliko omuzeeyi ku ppano alina emyaka emeka? Kyemmanyi ffenna atusinga obukulu ffenna ayogera ku nze. Alina omwana akimanya oba nenkana alina ennyumba yazimba. Simanyi akola mulimu ki? Omulimu gwe sigumanyi. Yeevuga. Alina abaana Esebo bameka? Tomanyi? Simanyi saagala. Alina mufumbo? Esebo alina omukazi? Alina. Atula mu mbozi mukati.
kolebwa ani Sakozi yakubiddeko ne kusimu bambi ng'akozesa Duncan. Muzeeyi Mawa yagambye kankirabe ansinga obukulu sikyo wali mu kyakusatu n'owangula ansinga obukulu sikyo bwera omuganda wawa akagera akagamba mbu muŋŋambire kirungi mukubidde mu ngalo kiki kinagambye there is a will of God nga nakajja okubeera ssentebe we Bunamwaya omwana alina emyaka 13 gwe nasooka okuyamba yali lubuto mu covid n'azaala nemutwala ku Verona n'asoma n'amaliriza senior 6 ye n'omwana kalina kati emyaka 5 ekitegeera kagera kutandika kusoma kati mu bakulembeze bonna abaaliwo awo susuye nti waliwo omukulembeze mu maaso ga Katonda yabadde asobola okuwa omwana oyo obudde omuvubuka abadde wano asembyeyo yagenda n'akeera ku makya n'asinda omukwano n'agenda Nankulabi n'akozesa n'agenda Wabbakuli ne lujjamu ebituli nga balina omulongoosa ng'anoonya emitwalo 5 mu bakulembeze teyagenda wa MP yajja wange ne muyamba so Muzeeyi Mawa yasoma kufa kwenkana wa mulabye bukulu simanyi bukulu za nsinga obukulu yakusinga nebaza Katonda ntino musinga because anjogerako zisina budde bukolaki mwogerako ate mwebaza Katonda nti emyaka gyayina nsaba nnyo Katonda aginyambe neme gituukako nga nkola kyakola era nebaza Katonda nti mu myaka gyayina nsaba nnyo Katonda nyambe inspiring abantu dano bakola ki obanafuya era Katonda omanyi nze tunyanye Bible Jacob mumanyi Jacob mama yali amwagala nnyo nga tata we tamwagala nga tata we ayagala nnyo Esau nkufuna wali basinda omukwano tata wa Jacob n'agamba ngenda ku blessinga mutabani wange Esau muwa omukisa kulwokubanga mama yali ayagala nnyo Jacob yatuma Esau n'amusindika ewala n'ateekawo Jacob tata kuba kwa yali muzibe ng'ekintu kyokka kyayinza okukeeramu ky'okutegerako mutabani we byali byoya by'okumubiri n'amublessinga Jacob yavaamu omukululo gw'abaana abaakyusa Isirayiri nomwava ne Joseph omu ku bantu abaali abagezi abaali bakafuluma okuvunula ebirooto Joseph baganda be gwe baatunda nga tebamanyi bamutunda lujja kukyalo nomu Joseph oyo ataase taata waabwe n'ekika kye gye baamutunda egye yafuukira kabona ekyene kiggwa ekyenjala baba bali awo nga bazze mu mikono gye nga laba taata we takyamujjukira ye amujjukira amumanyi alaba baganda be teyabalaga mutima mubi yabawa emmere n'agamba taata yinze ya mutabani wo obulamu ne bukyuka so Muzeeyi Mawa n'abantu abalinga Mawa simanyi oba Mawa alina abantu abasukka mu 10 bayamba ku myaka gy'alina kwa mulaba nnyo Makindi awo ng'asabiriza busabiriza simanyi nti Muzeeyi Mawa alina abantu baaliisa kubanga gye muli emmere nze si gye ndya gye muli emmere nani mbaddeko awo Muzeeyi Mawa ng'anoonya n'ez'okulya naye wali mbulidde ngamulangira anti oli mu kikola nanti mulaga simulangira kino ngeeza kumuwa knowledge agaziye obwongo bwe because mu mbozi mukati bonna abali awo yandibadde kyakulabirako omuntu ayinza okuddako awo mu mbozi mukati ye taata waani wa chicken sikyo nambeemu si yeye bw'oziva ku Muzeeyi Mawa tata chicken yaddako mu bukulu nambeemu yaani wova awo nekuddako ani si Sakozi nekuddako ani awo Devicom wova ku Devicom nolokozaako ono ani ono gayi w'amawulire Dias nolokozaako Sakozi Duncan alyoka addako sikyo bwe bati batambula kati kiba kitegeeza mu mbozi mukati Muzeeyi Mawa mukulu nebyalabyeko bingi nnyo tusinga n'amagezi ge gandibadde mawufu nnyo nga talowooza nga nsuwa omanyi webanga erimu amazzi amatini otambula ekola kucu ebeerekana bulekani
nze sijja kera macha kusaba Muzeeyi Mawa omutwalo niyo yali agunsabyeko nengomuwa mu lofiti nze gwagamba yali ngokusatu osegeera ne muyamba ku one time ne mungambire kino abasajja tebagaya basajja bannaabwe abasajja bakubira basajja bannaabwe mu ngalo kyobo mungambira okay era ngera musanga mugaye Muzeeyi Mawa abasajja tebagaya basajja bannaabwe abasajja bakubira basajja bannaabwe mu ngalo nkufuna because mu nsi muno tuliwo kweta kulira kuyamba basajja bannaabwe abakazi ekiba tusinzako kiri kinu kyokka abakazi balina kali mukazi munnange bakatanisa okufa nako nti omukazi alaba mukazi munne nga competition nze siri competition ya Muzeeyi Mawa n'ebirooto byaffe tebifaanagana n'entesi zaffe z'abakazi tezifaanagana eri muntu asafaanya kirooto kya munne okitegeera n'embeera zaffe tezifaanagana n'entambula yaffe tefaanagana nkufuna ne tuba tutumiza emmere mu restaurant nga tugeze wa HM waruuna n'emmere tefaanagana bwe nalyako ewammwe awo emmere yange gye nali wagiraba ne Muzeeyi Mawa byali obimanyi tetufaanagana tuyinza okuba nga tussa omukago mu maaso ga Katonda nga tuli kyekimu nkufuna naye emikisa gyaffe Katonda buli muntu yamuwa omukisa gwe naye mba nga nvudde kuba ssentebe bwe Bunamwaya Katonda alina omukisa gwange gyagutadde awalala otegeera siri muntu alina obwongo buli mu box nti nja kubeera ku kintu kyekimu kyova nava ku radio nenvayokko nenzija mu politics kati politics Katonda nzijeyo nyinza okuddayo mu radio nyinza ogenda netandika okusobola nyinza okukola ekintu kyonna oba n'olunda oba nennunda kati ate Muzeeyi Mawa nabadde nfunako time nentambulako naye namanya ni Jacob gwayogerako eyayinza okuba nga ndaba nga tuli mu levels ezimu naye ansinga obukulu naye ndi musanyufu nnyo kubanga nti taata wange anjogeddeko Muzeeyi Mawa ekyokubiri abantu bano bwe bakubye wabakoleddewo ki buvunaanyizibwa bange bajjanjaba kuba baŋŋambye famire zikubira amasozi ga Jacob buvunaanyizibwa bange bajjanjaba kubanga abaana abo nze yabawa omulimu si gavumenti nze yakera ku makya ne mbagamba mugende munkuumire akalulu bwaba bafunye obuzibu nze kenyini nze alina okukera ku makya kwetikka omusaalaba naye amanyi omusambo ogamanyi ki ngamanyi buli linnya liri mu sente mmeka oba miliyoni 4 naye nja kukolako kinsobolako mashallah because babawunsa abo naddemu basasudde ssente okukuuma akalulu n'okukuuma DRA fomu nga contract wetu weeri nkuumira DRA fomu yange gindeetere ebisigadde ne bansaba ssente zaabwe ze bakolera n'ozibawa nenzibawa kati ate bo si buvunaanyizibwa bwange nnyo naye bano abaana b'oku byalo bava mu nnyumba ya gundi Jacob kyali wanika njelo fit era bayina nebaza buli kiisi ngomanyi nti wankuumidde akalulu mu Bunamwaya nebaza kyali wange Munakenya Munakenya yadde ku dduka Munakenya sigwe nsiro osanga mu office wano nga Munakenya ow'ekirevu bambi muntu mulala nebaza kakamanyira akakubya amasimu nga kakubira abantu nebaza Nakyalo Bina ali eyo Mutundwe ne famire ye nebaza Abdulakim Senfuma nebaza Ibula munabyabufuzi ali ewa DP Jonatambudde naye nebaza chairman wange Matovu owerubowa chairman owerubowa kati wose banagera mufuneko interview chairman gwe twabuuza ku byeddiini so mulala chairman Matovu chairman ono gwe twali tugenda okukola ku interview ya sports yoyo ate kubanga yoyo era sama mpira yoyo asokubula chicha abadde mukalu kwa naye bamade mutadde ku anti list ne bannaye nebaza ba agent bange bonna abasodo ku deliveryinga DRA forms eza police station asatu munana zenina makoze omulimu gwa maanyi ana bazisigaza nga nkalu ana mugumu ana muimu bazitutte zote bazibaze mbebaza nebaza manager wa 01 yankolera poster yankolera poster manager 01 oyo yaddawo kwali awo atunda masimu awo ku Gundi ku Freedom City nebaza kyali wange ali mu America eyo kyali wange yangolera naye poster nebaza buli kissing mind no oyina akantu akenjawulo ne Duncan nalabi yakulonze nebaza ne Duncan by the Duncan tubadde n'obutakanya bintu bingi nnyo tuli basajja amanyi entalo zibeeramu basajja ensonga lwaki mwagala entalo zibeeramu ne ziggwawo ne mwebaza nti ye bali kumbeererawo
nebaza buli kisi ngomanyi nti olina akantu wangulirako emmere ez'abaana be natambula nabo wampaka amafuta olwo omusajja yanewunyisizza bamuyita binyirira awezana ye musajja alina emidaala egy'ennyaanya mu bunamwaya muno yajja ewange nampase nagamba kwaka amafuta gaago nembuuza wakyo naga nti because zikuwadde because olina omutima omulungi binyirira oyo niwe nali ŋŋenda ewa Kiso yantekeramu amafuta mu motoka yange binyirira Mukama amudizeewo nebaza bassentebe bonna nga tolina mutima mubi tobaddira mutima mubi gyendi bassentebe 15 obadde okwasaganya nabo bembadde nkwasaganya nabo balinga nga bassentebe nga oba 8 kubange ewabinja n'emirembe ow'emirembe abadde talinaako buzibu oba wabinja ng'alinaganaga Kanaala musajja wa Katonda ye abadde anjagaliza naye alina ow'ekisigula ye omu ku bantu adde mabega okubba bokisi oyo muzeeyi wange taata wange oyo mulamba owa Kamaanya musajja watu ye tadde tabiriimu bya politics nga tabigendamu nga talina walabikiddeko ow'engobe naye adde yeekobana mu kubba bokisi ono ow'enfuufu ye adde yeekobanira ddala bazibbire ddala ow'erubowa yabadde wamu nange ow'ekikumbi yabadde wamu nange ow'ekisingiri yabadde wamu nange ow'ebusingiri nnyina omusajja yadde talina kyamanyi owa Nankinga yadde talina kyamanyi owa Lufuka yadde talina kyamanyi owa Kirimanyaga yadde talina kyamanyi ow'ezzana yadde talina kyamanyi so basente baabo naye abasigadde nabo balina akalulu naffe tujja kabeeramu mbere meka awedde akaba sente bekajja akaba S1 akaba LC1 ate kako ka mugongo mu lugendo lwonna yaman webaza abantu botambudde nabo yes naye nkwebaza by the way nebaza aba TV na ba hostinze mu biseera bya campaign okumpa Sanyuka TV ba Makona ba producer waabwe manager waabwe yani Badiru asi Badiru nomulala producer wa Anikati yani Kafuko nebaza next media okunjigikiza okunoonyiza akalulu ku gundi yaabwe platforms zabo nebaza badde FM bayide bampitanga okunoonya akalulu ku radio nabo kisi momento koze kintu kyenjawulo BBS telefine badde nkulabayo nga ne Saturday jamba Aloni ne Betty so mwakoze mulimu kyamanyi muli ba low fit big up on yourself nebaza ne mawa at last nti bagamba bukadde magezi naye ng'omu tugenda gisuusaamu obukadde busiru ebyadda bagamba obukadde magezi naye agakata mulimu abantu abamu otunula nga gadda obukadde busiru ate olugero temulumalaayo obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina olugero we lugamba si bigambo byange kano kamperezako mawa obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina muzeeyi mawa nsaba nnyo Katonda akuyambe mu baana bo baleme kusikira magezi go big up on yourself webale kunsabira kugwa love you one love one respect ekisembayo yaman abantu bano omanyi mulimu abantu abamu kyebalina okumanya aba media era buli mu media bwobanga ogenda kukola ku bantu nga boogera ku bantu obanga bakutizinga embeera nga tokutizinga muntu gwoli naye mu business yam bacritique mwina kweprotectinga okitegeera kyava bagana topic ya chicken yes because mpanye ekitiibwa taata wa chicken ne maama we kubanga critique munnange nyinza okwogera statement nemukosa kyovula nakikola ki nagireka ngamba chicken topic sijajjogerako fedda etwale mu mawulire nga so akeera kumakya kukuba munamawulire munnange lwaka kati bannamawulire abatali bannamawulire bangi ethics z'amawulire tebaziina nga lwami tubatera okugamba nti batuula abamu ku mboozi mu kati ne boogera bye baagala okwogera kati muzeeyi mawa namusookawo okukola kyakola lafule yandibadde asubmitting ebintu byandibadde asubmittinga nga mpamu ne kalispect akatini tola nina obutakkaanya neddankani oba mbadde n'obutakkaanya neddankani ne ku seti yonna yonna eyo sina muntu gwe nali nnumbyeko ninako abantu basatu bali bannumbyeko balinga nga bana Sakozi tannumbangako nga ye Sakozi siminaako buzibu noligayo munamawulire tannumbangako dayas tannumbangako
simanyi batata gundi yali annumbyeko tata chicken namba emu simanyi netanumbangako ne Davicom yali annumbyeko naye netumaliza olutalo lwaffe kuba Davicom yekyali wange manyi yo tekwata netwezza alinganga Duncan nkufuna so kati mzee mawa sina kantu ketushayalinze naye nnyo nti baddeko musakoze ngo batambulidde ku bakadde banne kati ndaba tebigatta ekisembayo abantu bano abatandise okukubira amasimu abali mu weeraliikirivu ku woofiisi yeeno ennyamba gy'obadde obayambamu gy'obadde obakwatiramu mu bintu eby'enjawulo bali mu kweraliikirira Jacobo atugenda kutusuulawo woofiisi takyagirina ate abadde atuyamba ku Dembe FM zo omuntu eri presenter asasinze okuyamba abantu era nzirako yali Bina Baby nkufuna twa presenter babiri fe twalisinga nnyo okuwuliza ebizibu by'abantu era twava ku Dembe abantu bagamba bannange kati Jacobo avudde ku Dembe nagero tuyambanga okuwuliza ebizibu byaffe munajja wano kintu kyekimu kinakalinga on munage okuyamba omuntu naku disappointing emirundi emeka nga watonde bakuyamba kiba muggwe nkufuna okuyamba mutima gwa bugagga eri ensi kituufu okitegera nti okuyamba it's a must nti mulimu abantu Katonda betuna nga tebalina kuyamba ne mbaba abantu Katonda betuna nga bo bayambi nana omusajja alina omutwalo gumago kuwa nga ye muyambi kitegera nga calling ye kuyamba so okuyamba tekusobola kunvaamu kuli musayi gwange kubanga nange omuntu yanyamba yangamba nti nkuwadde nkuyambye olunaku lwali njagala passing on kyenkuwadde okiwa omuntu omulala mba nkuwadde ettima passing on ettima oba nkuwadde ekisa kyovola nti buli muntu yenna atulugunyizibwa n'afuuka successful naye atulugunya abantu abalala omuntu afuna soft landing of help ng'ayambiddwa naye ayamba so ofundikira ngamba nti nokuyamba kuli munze kati babanga ampadde awantu nga bavaawo engalo ojja bakwatirako because essimu yange eri bagimanyi buli wamu bagimanyi buli wamu omuntu asobola okujja nampeza essimu nange ajja ebyadda sinaba kulya nonfunayo 5 zimmala nga bajjako omutwalo oba oli awo nga Katonda omutwalo gwempadde omuntu agukubisizza amampadde yesatu so that is God's blessing. Kalowooza akasembayo ngenda kawezaako buli kiisi ng'omanyi oyagaliza kibi eri bannoobo ng'omuntu abeera mu nnaku oba nga abeera mu mbeera embi lissanyu lyo munnange omuntu kyayitamu nawe osobola okiyitamu ku nsi kuno omukisa gugwo n'ogwange naye ng'olunaku olwaleero omukisa gwange gusobola kuvaako kudda ku ggwe naye nfa olunaku olwaleero omukisa gwange tegusobola kubeera gugwo ng'ova mu lubuto lwa nnyabo Katonda yakuwa omukisa gwo gujja kubeera gugwo bw'oba omukisa gwo tegunaakutuuka tonyigira abantu balala si balemesezza omukisa gwo okutuuka wazira gulindireko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukisa gwo ajja gukuwa Katonda yatonda eggulu n'ensi alina kyakutegekera omukisa ogwange nemba nga nfudde tegusobola kugenda ku Mirisa Mirisa ogugwe yagufuna okuva olunaku yatonya ku bulamu bw'ensi naye mukotogera ntya nga Katonda yagamba Mirisa alibeera ekintu ky'enjawulo ajja kubeera waliwo omulema biliyoniya ne waliwo omulema essaawa zino ate naadi n'ekikumi so omukisa gugwo ogwange gwe gwange tonakuwalira tonyiiga olw'okujja kubeera bulungi. I salute you. Respect. Badde ne jingu ku kamera tusinkana omulundi omulala inshallah mu bantu boyogedde omukazi yakozesanga omwogedde yanyamba mwali mu bantu 10 mwali mubeere bulungi mweraba.